Katonda w'amaanyi eyatonda byonna gwe omwesigwa eyakisa omubiri gwo tewalya kwekana tuulawo naye nze nali ndayidde obutakabira maama wange naye ku ssaawa esembayo nga batugambye tumunaaze nafuna amaziga era abaaliwo bakijjukira nti nakaabanga nga ngamba maama wange okoze bubi okufa n'amazima nondekera ekibi mu nsi muno ekigamba nti nze nakola ki nakutta kuba kibadde kimanyikiddwa mu famire yo mu famire yange naye ofudde n'amazima wandifudde ng'oyogedde ki amazima naye maama wange omulambo gwe gwali guyitamu amaziga nga gakulukuta bukulukusi naye olunaku lw'olwaleero omwami kitaffe atudde mu maka ga mmange talina kyatamanyi n'eki era kinnuma nnyo okubanga abaana bakyabakumamu omuliro okubanga tetukolagana okubanga abaana bakyabagamba ekintu kimu nti nze natta mmange naye nga mmange yagenda okufa nga taata amugambye omwana wange simuyinaako ki wamujjanjaba nako buzibu ne mujjanjaba nako era taata n'akimanya nti nze mwetwalidde omujjanjaba mwami kankaka nnumwa kati omwana oyo gy'asinziirira okummanyiira ategeere wadde alaba nti tali mu nsi ye nina obusobozi bwonna obukola ekisoboka ne bamuwanulayo gye yeewanise n'atuuka wano n'abiŋŋamba maaso ku maaso ndi wiiringi omusonyiwa senga neetondera ndi wiiringi okusonyiwa famire eyo senga taata avaayo n'agamba mwana wange ekituufu nali sikimanyi naye ABCD okusinziira bwe nkitegedde nsaba okole ki okinsonyiwe ne baganda abo bonna sibiddira bagamba bigambo bitakwatagana gy'oli awo wensabira maama wange aveeyo ayolese obw'omuzimu nga bwe yafaazadde ng'ezzadde liri mu kuubagana ng'atuli mu makkati ye mwami we aveeyo ayogere kubanga nze nasobola okukuba amavi nenkoowola maama wange ku kikwatagana oli omusawo kye yaŋŋamba nti nazaalibwa n'omulongo n'avaayo n'akinyonnyola bulungi n'ambuuza bw'obeera ggwe n'ozaala ekintu ekitiisa bwe kiti okikola otya n'olwaleero ge maanyi ge njagala asitukiremu ajje atubeere mu makkati mu baana baganda bange nange mukulu waabwe awamu n'omwami we era wano wensinziira okutegeeza abantu bonna abaninako kulaaka ku bizze binjogerako binjogerwako nti mu butuufu nasinziira mu maanyi gange mu mutima gwange mu bwongo bwange nsobola okutta maama wange ng'ate omuntu omubuuza omwana oyo yatta nnyina yasinziira ku kinga oba oliawo omuntu talina na ansa nti we wabeerawo omuntu yenna ng'awulira ayinayo omuntu we gwe yeekakasa nga musawo wa kinnansi kuba ntambulira mu buwangwa naki amusitule amundeetere mu kifo kino omuntu oyo akole ki aleeta obulamulizi bwe obusinga ku bwange bwe nnina muki mu bwongo bwange bwe ngabanira mu bw'omwoyo komyawo emyoyo gyabwe emyoyo gye wawamaanyi giri egyasooka gidde mu bika byaffe tusaba gow'amaanyi mukama ow'ettendo osonyiwa abo be watwala tubalamusaako tubabuuzaako omuganda alugera nti woova toyombye wootera okudda naliko wano omulongo babiri kakati bwe twayogera omwaka guli gubadde guggwako twagamba tulina ebitagguka naye ne mu bitagguka twagala bye twetaaga tusooke tuddemu okubyoganize nga bitegeerekeke mulongo nkuleetera obubaka buno nti nno bantu bangi nnyo abaŋŋamba nti baayita mu mbeera nga bakula gye wannyonnyola era abantu bankubira abasatu baava mu Bulaaya omu nanneewaanirako nnyo naŋŋamba nawulidde obuuza ebibuuzo nga tomanyi nti obwo buyinza bwe buli awo wagamba obulamu bwo nga bwe wabunnyonnyola nti bwajja buteekebwateekebwa naŋŋamba nti naawe kirabika wali tobumanyi nga buteekebwateekebwa eyabukuteekerateekera yali alina obukuyisaamu naye nannyinnyonnyola olugendo lwe
era bw'aba gyali nkutumiddeko nkimanya ajja kulaba kuba saamutuma kulaba yasooka kati nkomyewo ewa Mulongo naye sijja kuyisaawo bye mwaŋŋamba nga situnaba babuulira kyolunaku olwaleero. Nsanyuse maama neera okubeera wano omulundi omulala obuuze ku bantu bo kuba baafuuka babo kati benziza okukolera oli najja ku lwange kati benza okukolera yatubeeko ensonga zetutaanya. Maama oliyo ki? Gyendi omukulu Kankaka osiibye otya? Nze nakedde kujja eno naye wamuwala era wasuze otya? Gyendi maama mwasuze muti yenyavu tubuuze ne ku bantu abalala then tulyoke tutandike. Kale namusaako nnyo abantu abagenda okutulaba nti muli mutya era mwasuze mutya kubanga obudde tuli mu bwavu makya ddala. Kaakati era nga Omulongo babiri Naggirinya kitundu kiri ekyasooka mwamanyaako amannya gange butyo twabasuubiza ekitundu ekyokubiri olwaleero bwe tukireese. Nsanyukiddeko nnyo abantu abatasobodde kusirikira bibaluma ne babisobola obbiisa ewa mwami Kankaka nga naddala nga bamaze okulaba interview eno oba vidiyo eno ne bagiwa obudde ne baba nga bagigoberera okusobola okuggyamu ebyo eby'ensonga. Butuufu mwami Kankaka bw'otuuse wano oŋŋambye era ombuulidde nti abantu bangi bazze nnyo mu inbox yoba ne bakubira n'amasimu indirect ne baba nga balina bingi nnyo bye bakubuuza ku kitundutundu kyaffe ekyasooka. Bakama bange okusasira n'okusonyiyiwa okugulu kunsanyaladde nsaba kugannamako. Kaakati mwami Kankaka ekitundutundu kyaffe ekyo kansooka obbaddiramu amannya nti nze Omulongaani Babirye Naggirinya yazaalibwa n'omwana wattu ono nno kitandiwala olwaleero mutudde ku lusegere Omulongo Kato Magobwe. Bulijjo bambuuza nti nnyabo ali wa mutulageeko ke kaseera musembere ba mikwano agenda kubeeyoleka olwaleero oba nammwe mumuyote buliro. Mwami Kankaka tuli twakoma wali ng'ombuuza nti nfuniramu wa ku kintu kino okuva lwe nneezuula nti nze nazaalibwa n'Omulongo Magobwe Kato. Omulongo gwe tulabaawo nina olukusa okuzuuminga ne mulaga abantu. Omulongo ono nasoose kufukamira ne musaba olukusa olwo era bw'oba ng'osazeewo omulaga mu nsi eno bonna ababadde bawakana nti nze oba oli awo nkyewaŋŋamyamu oba nnoonya byanfuna bya nsi eno kati ke kaseera okuzuulira ddala ekituufu oba okumanya ekiri ku ki. Mbadde nsaba osooka omunnyonnyolere kye balaba bakitegeere bulungi olyoke tugende wali we twakoma. Weewaawo. Kati Ssaalongo Kankaka obadde oyagala munnyonnyole ntya? Okusinziira ku kyendaba nze abantu kambajje mu kye nategedde wazaalibwa ne Mulongo wabula yakweraga oluvannyuma tiyali tomumanyi era mu kitundu ekisooka watubuulira bwe weezuula kakati n'akweragira era wano bwe bukkiro bwe oluvannyuma n'ampa amawulire era n'antegeeza nti olw'okuba twakulira eri ewa jjajjange Kabubbu ng'ekitundutundu ekyasooka we nabannyonnyolako Omulongo oyo yagenda okuzuula nti eyali ennyumba ye yali eyo ebukojja bwa maama wange kubanga era omukyalo oyo Miriam Nasozi ye maama wa maama wange era ye mukyalo omu ye yazaaza maama wange ate era ye mukyalo omu nze ye yandera n'akola ki n'ankuza. Kiba kitegeeza teyalera ŋŋanze omulya mmere omu yatulera bameka? Babiri. Era mu kutulera okwo newankubadde baamwesulubabba oba baamuzizika amadagala oba baamusuula ku ttale naye ye yafuna ennyumba ye mwakola ki mwawummulira. Era ennyumba eyo gwali muvule nga gulina emiti ebiri ng'omuvule ogwo gwesudde ekibanja kya jjajjange naye nga tegwesudde nnyo
nga ova ku kibanja kya jjajjange kye twandiise ng'olusalosalo oluba okuyingira ekibanja ekirala ng'omuvulo ogwo wegukola ki weguli kati mu bubaka nanjigira ng'alaga nti amaka ge baali bagakoze eki bagasaanyizaawo kubanga nze nasobola okutambula nga bwe yandaga amaka ge bwe gaali gafaanana ne ntuukawo mu butuufu ne bampa amawulire nti gasaanyizibwawo era omuti baagutema ne bagwokyamu amanda naye kyamukisa mulungi twasiŋŋaanawo ekikolokolo wansi nga baagezaako kyokya kisobole okuvaawo naye kyakola ki kyalemerawo era bwe twagenda twamala ekiseera kinene nnyo nga tunoonya omuti ogwo we gwali nze nno nali manyi nga bwe yagundaga mu bubaka gukyaliwo naye ŋŋenda okutuukayo nga ndaba omuti tegukola ki teguliiwo ŋŋenda okubuuliriza nga ndaba abali mu matwala ago kuba luli tewaaliwo mayumba waaliwo kisaalu oba kyetwandibadde tuyita ekikande tewaaliwo kibira wabula waaliwo kikande nga baliisizaawo nte naye ng'omuti ogwo gwo gulabika bulungi naye nagenda otuuka mu kifo ekyo ng'omuti tegukyakola ki tegukyaliwo nafuna okusomoozebwa kungi mwami Kankaka nga neebuuza omuti guno gwali mu kifo ki omuti guno guliwa kubanga mwannyinaze gwe yakola ki bwe yandaga ng'amaka ge munnange mba ndi awo ng'omukyalo omu kubaawasibwa abaazimba ennyumba eyo awaali ng'omuvule ng'omukyalo oyo waali omukyalo oyo ne tumusisinkanayo omu kwe twabuuza temunnange tulina omuvule gwe twali tunoonya mu katundu kano naye osobola otulaga wa we gwali omukyalo oyo n'agamba mmanyiiwo naye mugwagazaaki ekituufu twatuula ne tunyonnyola omukyalo oyo oba ne nnyinnyonnyola omukyalo oyo ensonga etunoonyesa omuvulo ogwo omukyala teyali mubi yatufuukira wa kisa n'atugamba nno omuti ogwo gwe munoonya guuguno guli mu luggya lwange wabula guuguli n'atuwa ebyafaayo ebyafa ku muti ogwo nga bali mu kugusalawo oba okugusaanyaawo ye yatuwa information yegamba nti baagusala ne bagwokyamu amanda era awantu awo wenyine we baayokera ki amanda we baagwokyera naye ekikolokolo kyagaana okusaanawo era twasiŋŋaana ekikolokolo ekyo nga kiyiddeko ekitundu kuba omuvula gule gwali munene ekitundutundu nga kiyiddeko ng'ekitundutundu weekiri era we baakindaga ne ŋŋamba yesu weewaawo ntuuse mu maka g'omwana wattu nafukamira olw'ensonga yali agumpadeko obubaka nga buwanvuko lwakuba mbutandikidde mabega kati nze n'enkola ekyo kye yaŋŋamba mu bubaka obwo mwami Kankaka obubaka obwo kansooke mbukuggireyo bwonna nga we bwali otegeere omuti guno gujja gutya waneeno era ngusisinkana nti omulundi ogw'okumeka ogwokubiri bwe nazuula ng'era mu kitundutundu kiri ekyasooka bwe nabagamba nti nina taata w'abaana gye yankulembera ne tugenda ne kizuuka nti mu butuufu nazaalibwa n'omulongo Magobwe kaakati tuzze tutambula nga ajjampa obubaka obwaki obw'enjawulo nga kyaŋŋamba kyenkola kyenkola kati natuuka n'embeera awo ne mpulira nga mwegomba omulabako nga bwe yakola ki bwe yakula nze nali nzikiririza nnyo mu koota misambu era nakalina nafukamira okumala ndowooza wiikisi nga 2 nga ndaaja n'ekintu kimu nti mwannyinaze njagala kulabako nga bwe wakola ki nga bwe wakula mwami Kankaka ekyava mu kulaajana nze nga nsula bweru wadde amaka gange gye nali nga nkumiraako otaako naye nga nze nsula bweru omwami ono mwannyinaze Kato omulongo yavaayo yanviirayo mu bubaka naŋŋamba mwannyinaze obubaka bwaviirayo nga tuli ewa jjajja gye nakulira Kabubbu teriyo atammanyi naye obubaka gye bwakola ki gye bwaviirayo kati
naye mu makkati kati awo nga mmaze okukoowola maama wange ne mubuuza lwaki wankisa bino maama nambuuza biri byonna bye nannyonnyola ki mu eri vidiyo kati buno obubaka obwe busembayo obujjirayo ddala ekinyusi ekituufu kati munnange omulongo nanviirayo bwe yanviirayo yasooka kuzuukusa jjajjaffe jjajjaffe Miriam Nasozi yazuukuka mu kuzuukuka jjajjaffe oyo sijja mmuwaayiriza be baali mu lukwe lw'okuba nga bakwata eddagala balizinziika ku malaalo omulongo oyo aleme kuvaayo bulambalamba kunneeyoleka kati omulongo ekiseera ekyo mwegayiridde okujja gyendi nga bwe yakula anzisiza obubaka jjajja ye yasooka okukola ki okuvaayo mu bubaka jjajja anzaalira maama wange omukyala munnange nga jjajjange antwala ku kijja ekijja ekyo kiriko amalaala 3 jjajja oyo ge makaage naye nga okubeera amakaage yali musika ate nga ne gwe yasikira naye yali yasikira busikizi kati ebiseera ebyo waliwo amalaalo ameka 2 nga jjajja mulamu kati jjajja agenda ovaayo nga naye afuuse malaalo gaali ameka 3 nga jjajja naye yafa naye afuuse malaalo kati jjajja bwe yavaayo ng'omuzimu gwe yantwala ku ddaalo eryasooka mu kiki mu kifo ekyo nantwala naŋŋamba birungi kubanga nze obubaka nabutandika jjajja azuukuse ng'ayimiridde ku malaalo emirannamiro waagwo nga ŋŋamba birungi ne muyitaba nti wangi jjajja sima wano nandagawo kati nze mba nkyamwetegereza bwe nti nina omwana wa maama wange bamuyita Mwanje era yabeerawo mu kifo ekyo ekya jjajja mu maka ga jjajja Mwanje yayanguwa mangu nnyo ye n'asima jjajja waakoze eki waagambye n'asimawo n'ajjawo ekitundutundu ky'omuti nga guva wano na wano nga kiraga mulandira kati bwe yagusimawo jjajja n'amugamba guteekaawo ne tugulekaawo nze nga nnyimiridde bwe nti naye nga jjajja yali agambye nze okusimawo naye ndowooza nga bwe kiri nti nze omulongo yali yanzisiza dde obubaka nze sikwata ku ki ku ddagala era mu bubaka saakwata ku ki ku ddagala Mwanje oyo omwana wa maama wange omuto adda ku maama wange ye yasimayo n'ajjayo ekitundutundu kyo ekyomulandira jjajja bwe yakiraba n'atugamba mukiteekaawo ne jjajja teyawakanya lwaki Mwanje gwosimye ng'ate ŋŋambye birungi teyakiwakana jjajja n'agenda mu maaso n'okunkulembera n'aŋŋamba birungi tiwangi jjajja jangu tugende nga bano bonna abalala tabaliiko kubanga twalinga abantu 4 mu bubaka neera jjajja n'ankulembera n'antwala mu ekifo kye yantwalamu ebiseera ebyo omuti gw'omuvule gwagwa ogwo gwennyini gwenjogerako omulongo kato gwe yantwalako bwe gwagwa gwava eri mu kibanja kiri ne gubuuka olusalosalo ne gugwa eno mu nnimiro ya jjajja kati awo wennyini omuti gw'omuvule we gwagwa we gwakomeekereza emisanso gyagyo waliwo akati k'omuvule akalala akasibuka era n'olwaleero nkakasa nti kakola ki wekali ate era kalimu emiti emeka 2 kati bwantwala awo mu bubaka nalaba nga waliwo muti gwa muwogo kikolo kya muwogo kati ekikolo kya muwogo ekyo okugaye twali abantu nga 4 nalinze Mwanje ne maama wange nga kojja wange yamuzaala bamuyita Ndagire jjajja n'aŋŋamba birungi tiwangi jjajja simaawo nawo waliwo eddagala nze ng'era nasigala mwetegereza nkyafumiitiriza ku kyaŋŋambye nti waliwo ki eddagala mba nkyafumiitiriza ate ogw'omulundi Ndagire ye yakola ki ye yasima bw'asima n'asima ekikolo kya muwogo ekyo yajjayo emiwogo emeka 2 aba atuuka ku muwogo omulala nga nno gyakula bulungi gyerambulula bulungi omuwogo ogwokusatu aba agutuuseeko bulungi agwerudde ng'agamba muwala waategedde nti aba mpita muwala omwana wa kojja wange muwala waategedde nti
omuhogo guno katugulekeyo jjajja wuuyo waali yatugaana okwonoona ki emmere ne mugamba nedda omwogo gwo gujjeeyo jjajja waaba agamba nti nno mwonoona emmere nze ŋŋenda gutwala ewange ompulira bulungi mwami kankaka bulungi nnyo mu bubaka nga ŋŋamba omuwala wa kojja wange nga mugamba nze omwogo ogwo ŋŋenda gutwala wange gwe gujjeeyo jjajja tajja kuyomba kuba omwogo ogwo ŋŋenda gutwala wange ko ndagire nti kale muwala bw'oba nga gwondagidde ngugjeyo kangugjeyo omwogo ng'agujjayo bwe yagujjaayo ŋŋenda okulaba omwogo we gubadde gukoma ku kakira kaagwo waliwo akantu akabbulaaka nga kali awo nga wonoolaba eryanda nga lyekoze bwe biti nga mugamba owaaye nti ate kali kali akasigalidde wali ng'omwana oyo maama wange ngamba nze nange simanyi nga mugamba kakooneko bwe yakakoonako omulongo kaali kawuwo ke nga dalivansi bw'ati ng'ajja ng'aviirayo ddala nga bwe yakula mu bwattimba ng'ajja nga nsanyukira ng'angwa mu kifuba muki nga mpa aga nga neezingamu nga ngamba nsanyuse nnyo okulaba nga nange ntandika kukola ki kumwaniriza bwa mwoyo oba bwali mu buliwo bwali bwa mwoyo nga nange mwaniriza omulongo oyo yaviirayo mu kkala bbiri yali ayambadde ekyeru n'ekiddugavu nga ze kkala zaatobese kakati bwe yanviirayo bw'ati kwegamba nawuniikirira mu bubaka kati ŋŋenda okuwuniikirira neŋŋamba bannaye ekibadde ekikolo kya mwogo ate kati mwe muvudde omulongo ng'omulongo mwaniriza nga engeri bulijjo gye muyita nti lwaki tojjaako ewange n'ondabako mu buki mu buliwo nange ŋŋenda okuzza bwe nti amaaso jjajja obwedda waayimiridde yatuyimirira distance ekikolo kya mwogo kyali wano nga jjajja ayimiridde wali kasita ye yalaba nga omulongo ng'avuddeyo bw'ati nampa nannyaniriza nagenda okuzza amaaso jjajja we yali ayimiridde nga jjajja takyakola ki nga takyaliwo nga jjajja takyaliwo omulongo twatambula naye bukolokolo ne tuva ku kikolo kya mwogo wano wekibadde ne tufuna we tutuula mu kasiikirize ne tutandika okunywa ne mugamba ye mwannyinaze munnange onkyaye naye lwaki tojja ewange nga bwe wakula omulongo oyo n'aŋŋamba mwannyinaze kiki kyonnoonyaako nze gw'ogamba okujja ewuwo nga ndi munene nnyo ndi munene nnyo ne mugamba ebyobunene bonze tebinkwatako nze njagala ojja ewange nga bwe wakola ki nga bwe wakula n'aŋŋamba mwannyinaze olowooza kinaasoboka bwe naagezaako okujja ewuwo nga bwe wakula nga bwe nakula ab'ekyalo abakwetoolodde bonna bagenda tandika okutya n'ab'oku kitundu bonna bagenda tandika okwewala lwaki tonneesonyiye munnange nga ndi munene nga ntiisa ne mugamba nze obunene bwo sibufuddeeko njagala ojje nga bw'okola ki nga bwe wakula n'alyoka afuukamu omusajja mu kaseera ako nga tuli mu makkati ago n'afuukamu omusajja nga muddugavu munene muwanvu ng'ayambadde essaati eya white waggulu enjeru ng'ayambadde empale eya black enzirugavu wansi kati nenannama bwe nti nentuula nali ntudde naye nalannama nensobola omulerako jjukira obwedda neezinzeemu bwezinze bwe yafuuka omuntu nenannama n'atuula ku magulu ne tutandika okwogerezeganya bantu ku bantu ne mugamba mwannyinaze maze ebbanga ddene nga nkukoowoola ojjo nkyalireko nga bwe wakula era kyenjagala n'aŋŋamba towulidde kye nkugambye ndi munene nnyo nonsobola okubeera nti onzikiriza okujja ewuwo abantu bakudduke ne mugamba oba kiki nze njagala okole ki ojje munnange nga ŋŋamba kale twali ku kati ekibanja ky'ojjajja kyali kikomanga wano nga mbutuufu tulinga wali ku kayumba kali koolaba yaŋŋamba kale jjangu ngoberera ne tusala olusalosalo olwawula ekibanja kya jjajja nekiri ekiki ekibanja ekirala kyenkugamba omwali omuvule kati n'asala n'aŋŋamba ngoberera ne mugoberera ng'atudde mu bw'obuntu ali mu ssaati enjeru
ayambadde empale ya bulaka. Bwe yatuuka ku muti ogwo gyali emiti emeka ebiri ng'olwaleero bw'olaba emiti gino eno. Yayimirira ku muti guli ogw'essayidi eri. Nze namugoberera bugoberezi olwatuuka wali talina kintu kyonna kye yayogera nange. Wabula we yatuuka ku muti guli n'ayimirira bw'ati n'agubuliramu. Kati bwe yagubuliramu n'aguyitamu nagenda okulaba atazze ayimiridde ku mukono ku sayidi y'omuti guno omuki omulala guno. Kakati bwe yayimirira wano jjukira nze yandeka wano mu maaso g'omuti. Bwe yayimirira wano n'aŋŋamba mwannyinaze nti wangi awantu awo wempitidde olabyewo nti ndabyewo. Naye bwe yayitirawo yaleka omuti gwekoze bwe guti nga gwekoze nga ennyumba nga oba onoolaba akasiisira. N'aŋŋamba kati njagala otunulewo bulungi oggyewo ebyo byendeseewo. Bw'obijjawo njagala obitwale ewuwo. Ngenda kutandika okujja ewuwo nga bwe nnakula. Era ngenda kusitukira ddala nzenna nga bwe nnakola ki bwe nnakula. Saamunyega kigambo kirala kyonna era namulekawo wano ng'ayimiridde wano ku muti guno omulala wano. Nze nagenda wali we yayitira nga njijjawo biki bye yakoze eki bye yalekawo. Ebintu bye yalekawo byali mu lugoye nga lweru mu kagoye nga keeru. Naye nga buli obuuma bubiri nga buli mu kifaananyi kyakuuma kano. Oba osobola okukalengera bulungi nnyo kano. Effumu ly'amagobwe oba ery'omusota ettono kuba gali manene lino ttono. Kati bwali bumpimpi bwe butyo. Ne mbusitulira mu kagoye kennyini mwe bwali kuba bwali bubiri. N'entambula n'embuuka olusalosalo olwo lwenkugambye olwali lugatta ebibanja ebyo. N'entambula paka mu lujja ewa jjajja. N'entambula paka gye napaakinze emmotoka yange mu kkubo. Kiraga nga nali ngirese mu kkubo. Kati mba njolekera awali emmotoka kwe kuva mu bubaka. Naye obubaka obwo we nabuvaamu waayita ennaku bbiri ne njolekera okujja wano mu lubiri wano. Olwedde lwali lukoze eki lutandiseewo. Kati bwe najja wano nasulawo ennaku zaali ndowooza 3. Mba ntambula kiro ssaawa nga 8 ku 9. Ngenda nfulumira wano ngende enfuke. Mba nkomawo wano twali tukonyeeko ettaala ya sola. Nakyuka lumu bwenti ngenda okulaba ng'ekifaananyi kino omwami Kankaka. Simanyi oba osobola okyetegereza obulungi ng'ekifaananyi kino kiri ku muti guno. Naye nga ebbanga lyemmaze wano libadde ddene nga lyali ddene ebiseera ebyo nga tugendanga mu myaka 8 ku 9. Ng'ekifaananyi kino sikikola ki sikirabangako. Naye essaawa ezo zaalinga mu 8 mu 9 mba nva okweyamba nga bonna beebase be nali nabo ekiro. Ngenda okuzza eno bwe nti amaaso engeri gye twali tukonye kuno ettaala lya sola nga liva eri bwe riti. Ekifaananyi ekyo ne bakindaga nga kiriwa. N'ennyimirira n'ensembera ne neetegereza ngenda okwetegerereza ddala nga n'omutwe guliwa wano. Simanyi oba osobola okugulaba. Omutwe gwa mwannyinaze guli wano n'eriiso era osobola oddiraba nga yasazeewo kujja nga bwe yakula nakkira mu muti guno. Olw'okuba eri yali nnyumba ye omuvule guli gwe baatema. N'asalawo okunfunira ekibanja oba okwefunira ekibanja ng'olwedde omuvule guno gukola ki? Wansi wano we wali omutwe gwe bw'atyo bwe yajja. Bw'atyo bwe yakola ki? Bwe yakka era omutwe gwe guli wano w'ensonze. Kaakati mala okulabawo nasirika paka ku makya naye nga kyankuba wala. Ne ŋŋamba obanzuukuseeko bendi nabo bajje balabo bakyendabye ddala ddala nabo banaakiraba. Ne ŋŋamba owaayo ebyemisambwa tebipapirwa. Ne nninda paka ku makya ne mbeerako omwami bamuyita Ssaalongo. So yakkira mu guli n'ajja mu guno. Yayingirira mu guli nakkira mu ki? Yayingirira mu bubaka yandaga yakkira mu ki? Yayingirira mu guli nakkira mu ki? Mu guno. Mwami Kankaka nkugambye bwe twajja nga nkulembedde yaŋŋamba kale jjangu oyagala kundabanga bwe nakula.
yayingirira muguli nakira mugulu wa muguno yayingirira muguli n'afulumira eno bwe kyali bwekityo mu bubaka era bye yaŋŋamba okutwala ewange ajjenga bwe yakula yabireka wa wali eri we yayingirira muguli era emiti giri twakula tugimanyi ku kyalo nga giri ebiri omuvule guli gwaliko emiti emeka ebiri nze nno munayo nagula wano ekibanja nakifuna mu ngeri ya kisaago guno omuvule gwaliko nga nze simanyi nti oba gutuddemu obuki obuyinza munnange mwannyinaze ngenda okulaba saawa 8 ku 9 ngenda okulaba ng'ekifaananyi kye nkikola ki nkirabako kati nga ngumiikiriza nga bukya bwe bwakya kwe kugambako omwami omu ambeera ennyo ku lusegere ne mugamba Saalongo njagala otambula ogende mu kifo bwekiti ne bwekiti budde misana olabe oba kye nnalabye onookikola ki onaakiraba Saalongo ng'ajjanga atambula ng'atunula ng'akomawo nga mubuuza olina kyolabye nti ye tyolabye eki nti nina ekifaananyi kye ndabye nga kyakulanga ki omulongo timba konze nti nange kyekyo kyennyini kye bandaze naye gwe wakiraba kiro nze nakiraba kiro kati bwe nkiraba ekiro tekyaŋŋaana kuddamu kukyetegereza paka ku makya paka misana wonna paka ddi kati omwami ono mugamba ekintu ekyo bwali bugenderedde ng'olunaku mbutufu ngenda nduwunzika naye nga mpulira ekintu kintuddemu gambako gundi abakazi birala olugambo oluusi okolyawo emisambwa kyegiva gitukweka n'ebyama kati munnange bwe tumala okulaba ekintu ekyo ne tukyetegereza newayitawo olunaku lulamba ekifaananyi kikyaliwo newayitawo olunaku olulala ekifaananyi kikyakola kikyaliwo kati mba koolo najja nenneebaka wano wennyini waliwo n'abantu abazze okutambuza ku nsonga zaabwe nga bazze bandeetedde ensonga zaabwe twebase wano munnange kwe kufuna eddoboozi nga liŋŋamba okuva na leero manya nti buno bwe bukiro bwange eri ewaali ennyumba yange baagitema nensalawo nenneenoonyeza ennyumba yange eno y'ennyumba yange mwe nayingirira ate buno bwe buki bwe bukiro bwange nkugambye bwe yayingira wali yalekawo engeri y'eki y'ennyumba yaŋŋamba eri y'ennyumba yange buno bwe buki bwe bukiro bwange era okuva na leero togezangako n'oteekawo omukyala n'omuyingiza wano ng'ali mu nsonga za kikyala ajja kuba nsannyalaza kati okuva ku olwo ne mmanya nti mwannyinaze wange yakkiriza n'ava yonna yonna gye baali bamuzizise n'ava yonna yonna ku bubomboze oba gy'abadde akolera obubomboze weebale nnyo n'asitula amaanyi ge ne yeegulira ekibanja kye n'asalawo nakkira wano era mwami kankaka nkukakasa amazima ekifo kino kirimu amaanyi n'obuyinza nze lwali lunaku lumu nga wano tufuddewo wantu wakuliirawo mmere bakyali eri bakyafumba nze nejja nensookawo wano naye eddoboozi lyakka naŋŋamba nnyabo abo abantu booleese mu bukkiro bwange ani yakuwadde olukusa obbandeetera wano mu bukkiro okuva ku olwo ne mmanya nti ekifo kino kyempeererezaamu si kyakusaagiramu mujje mwebake mulye emmere mugende si kyakwemoleramu kubanga buli tteeka lyalikola ki aliwa era alyogera kati munnange mwami kankaka okusinziira bwe nkunnyonnyodde ekifo kino kyentuddemu lwakuba nti nkunnyonnyoddeko ku malaala agali eri ekabubbu ewa jjajja we baali baamufugika ate nga nkakasa okufugikibwa kw'omulongo ono baali batudde mu biti bibiri okuli maama amuzaala ne jjajja amuzzukuza era jjajja oyo amuzzukuza ye yazaaza muwala we bwe baalaba ekintu ekyo nga kitiisa kuba baakiyita kintu baabuna emiwabo bino mbimanya ntya byendi mu kwogera akaseera kano nti baabuna ki emiwabo ku kyalo okwo ewa jjajja wange kabubbu waliwo omwami twakula tumuyita taata waffe era yalina abaana bangi nnyo nga bonna tumanyi tuli ba Luganda bamuyita mwami China
mwami China oyo ntuuka kwegamba kobo obubaka bwenkunyonyoddeko bunyonyolako kubana abantu abatambuza obuwangwa n'ennono bangamba oyo omulongo woja ali eye wajjajjaawo yetako okugenda okugulibwa wajjajjaawo aveeye ku bukojja adde ku kika ate yetaga okukolebwa omukolo ave ku ttale nga nange nteekateeka kijjulo nga mpita ababimanyiiko n'abatabikola ki nga ntegeeza abantu kati omwami oyo ali awo neighbor waffe omwami oyo alina akabaala kati mba nze nasinziira eno okubeera nga mpita abantu ku mikolo egyo naye abantu olw'okuba nasinziira wano ate eri wabanguyira okuba nti we wagenda okusinziira ki emikolo abantu abajjanga baatuukira ku kabaala ake wa mwami China kati mwe mwali omuwala eyasookera wa mwami China bamuyita Nakintu wadde tweddira kimu naye ye maama wange muganda wa maama wange yamuzaala kati taata oyo mwami China asemberera Nakintu amubuuza nawulidde ewa Miriam waliyo emikolo mikolo kyejo nga mwana muwala amuyanjulira nti emikolo gye tugendako munnange muganda waffe birungi yatugamba yazaalibwa nani n'omulongo Timba ye mulongo gwe tugenda okujja kuki ku ttale omusajja oyo yagamba Nakintu nga sirimba nga nze sinnavaayo eno kugenda eri n'amugamba nno waategedde omukolo ogwo gwe mugendako ngumanyiiko kuba n'olunaku lwe baazaala birungi ndumanyi nayina ebizibu byange nga nina kgenda wa jjajja wammwe kuba jjajja waffe yali musawo muganda nga we nakugamba yalina omuzimu ogumutuulako yagendayo ssaawa 5 ez'ekiro yabasiŋŋaana wakati mukaki mukatuubagala ako jjajja wange yazaaza maama kati ye n'atuula ku kikulusebenju lwenju ebyagendanga mu maaso byonna nga bimugwa mu matu era omwami oyo n'agamba Nakintu ekintu ekyo bulijjo tutunuulira birungi n'enneeyisaayi n'ebikolwa bye byonna nga ffe tumanyi nti omwana oyo wanjawulo mu nsi muno yazaalibwa naani ne Timba ko Nakintu okakasa taata okakasa nti ye bulijjo tumanyi nti birungi yeerogozza naye taata bw'ogamba nti kituufu mukimanyi okimanyiiko omwana mbutuufu bulijjo atugamba bituufu munnange bwe twatuuka ku kitundu ne tuyanja ensonga ku kitundu konna nga banneyiba batugamba naddala awo waali omuvule ng'omukyala atugamba ye n'oyo omulongo Timba atera okuyitako wano ne tumulaba n'eyo wansi mu kisenyi ku luzzi batera omumukola ki okumulaba kwali kuno ku kyala asaalimba era abundabundira kuno abantu bamulaba ku kyalo ky'ekabubbu kiri awo ndowooza mayiro emu kuva wano n'okutuukawo n'obutawera kale mwami Kankaka nina ennaku n'ennyiike okulaba ng'abaana b'amange bakyantwalira mu kintu kiri ekyaliwo emyaka emingi ennyo emabega nti nze nakola ki natta maama wange ekintu ekyo kinnuma ng'ate ab'ebukojja bwa maama wange baganda ba maama emikolo egyo bagyetabamu wano era bagibeeramu omusika wa maama wange mukyala mukulu era naye yaliwo waneeno kwogwo omukolo gwenkugamba gwe twajjawa ekabubbu ne guggukira waneeno baganda bange abamu betuzaalangana ne maama balinga 3 nabo bamanyi ki ekituufu kati mwami Kankaka ensonga eno ngenda gyesigamya nnyo ku kitaffe eyawangaala ne maama wange kitaffe oyo yasiŋŋaana maama wange yanzaala dda era ebinkwatako talina kyakola ki maama wange wabanga yakifuula kyama kitegeeza taata oyo talina kyakola ki kyammanyiiko kubanga maama wange yamusiŋŋaana amaze okutuzaala ate ne wabeerawo n'omulenzi wakati awanzirako ng'era si wuwe kitegeeza ebyama bya maama wange teyasobola bigabana nani naye maama wange olumbe we lwamuluma ne lumuluma kyamuleetera okumutegeeza ekituufu nti omwana wo takuyinaako obuzibu kubanga naye yali mu butamanya kiki ekiri emabega w'ekyo ku bulwadde obunnuma yatambula mu bapasita n'atambula mu basawo ab'ekinnansi nga bamugamba ekintu kimu nti omwana wo omukulu yakola ki
yakutta naye kyanneewuunyisa nnyo maama okubeera ng'ategeera n'atuma muganda we nti njagala ongenderewo omwana wange bw'abanga mweteefuteefu okunsonyiwa ajje tukole ekijjulo awaka wano ewuwe ekitugatta taata wange ali mumaka eyawasa maama wange olwaleero ali mumaka ga maama wange kubanga ayita n'amaka ga maama wange yagakolerera ye yasalawo n'akomba kwerima nti omwana oyo simwagala mumaka ganeeno era naalongo olabika owunze ogudde eddalu ebigambo bulijjo bye bajjanga batugamba nga tutambula babiri nga mu vidiyo eri gye nasooka nti omwana we omukulu yakuloga ate lwaki obikyusa n'ogamba omwana we tomuyinaako buzibu kitegeeza ogudde ki eddalu maama n'agamba nedda sinnagwa ku ddala omwana wange mwetaaga simuyinaako musango tanninaako musango njagala tubeere kiki kimu kati mwami kanka kabinnuma baganda bange bonna twali kimu ne mu bulwadde bwa maama twakolanga ekisoboka wadde taata ye yali akombye kwerima waliwo omuwala anzirako gwakubiri ne tuteesa naye ne tujja n'oyo maama we namugongo ne tubba maama nga maama mugambye nina obusobozi obusobola otwalako maama wange nange ne mujjanjaba tukikwasaganye bameka najja ewaka ne twala maama nga taata takimanyi maama ne mujjanjabako naye nga sinnatwala maama wange nga maama ajja abagamba ne bano baganda bange abandi ku lusegere nga abagamba omwana wange simuyinaako buzibu ekinnuma tekiva ku mwana wange mumuleke naye nga bo bamugamba maama olabika ovudde mu kutegeera ogudde eddalu bebalina omutegeerera kiringa ekiwulikika nti baali baagala kiri kisigalewo ekyokuba nti nze nkola ki nti gwe omutta kati mwami kanka kanoonya bwenkanya mulongo ne bw'otuula kati tumunyonyolidde oli simanyi oba amagulu ganaakukkiriza kakati kyenjagala okutegeera mulongo wasobola n'okugamba nti kamugende newankubadde waliwo okulemesebwa kuba omuntu bwagala nti nabbayo mubbe kitegeeza nti wali oyinza obutamugjayo mu mirembe era tewaliwo mirembe naye nze ono maama wange gwe nninawo kati bwe bagatta ne maama wange bwe bagatta taata ne maama namugamba maama wadde obusungu bumbaddeko wadde luli wasobola okujja mu maka gange nga maama akutumye tubeere nga tufumba ekijjulo nenkugamba nze mpulira nkyali munyiivu olwaleero mpulira njagala bwenkamu eri maama wange njagala mukwateko omukono nange mujjanjabeko mu butuufu bwe naalemererwa nkole ki namala nensumulukuka maama wange oyo ne mugamba maama okusinziira nga bozzo ngamba nti maama talina buyambi ate nga nze ndaba nninamuko ku buki ku buyambi obw'obujjanjabi njagala nkwateko ku maama wange nange mujjanjabeko bwe kiba kisoboka awone bw'anaawona ekituufu kikole ki kizuuke era nze yali main point yange ey'okujjanjaba ku maama wange nga njagala abeere mulamu bwajjanjabibwa naawona naddala ng'ayise mu mikono gyange ayogere ekituufu ekiri emabega w'ekyo bino byonna tonnabimanya ojjanjaba maama wo naye tomanyi nti oli mulongo kuba wabizuula ne maama wo yafa iye era nga byonna kikola mu buntu bwo mu buntu nge maama nze ndi mwana we nga ne biri byonna mpulira nzikakkanye ng'era njagala maama wange aleme kufa asooke ayogere ekituufu kubanga yagenda okutumira maama wange oli omuto ayagala kufumba kijjulo ng'ekituufu bakimugambye nti omwana we oyo takuyinaako buzibu ate fumba ekijjulo omwetondere byonna by'obadde omuteekako ensi yonna etegeere nti takuyinaako buzibu munnange nga tukwanyakwanya ne maama wange n'oyo sisita wange anzirako ogwokubiri sisita wange oyo anzirako ogwokubiri ye mwana wa taata oli omukulu gwazaala mu maama waffe ye Nakakande Margaret ng'omwana oyo tuli eki maama waffe ono n'amubuulira kiki kyonna omwana oyo n'agamba nze wali wenjogera tewaliwo kikola ki kigaana omwana oyo n'atukubira oluwenda bulungi nnyo kuba nze baali tebakyanzikiriza na kulinnya waka
omwana oyo n'atusomera ddiiru taata we tabeerayo ssaawa zino biki nendeeta emmotoka ne tutuuzaamu maama wabula mu kutuuzaamu maama nga ne maama naye yakkiriza dda kubanga ono muto we yasooka mubuuza birungi bwakutwala okujjanjaba kokkiriza ko maama wange sikirinaamu buzibu kuba omwana wange simuyinaako buzibu era bwe twajja maama yasanyuka nnyo omama ne tumujja mu nnyumba nga takyasobola na kutambula ne mmuteeka mu mmotoka gye twali tuleese n'omwami wange olwaleero gwendi naye bwe twali buli byenjogera byonna era nsuubira naye asobola obbibaddiramu ne tumutwala gye twamutwala wabula mwami kankaka gye twali tumutwala omwami wange oyo ye yali amanyiyo nze omusawo oyo si nze nali mumanyi wangamba yalina ne musajja we omulala wangamba yalina ne musajja we omulala vakooli eyanzuula oyo mulala kati ate ono gye tutwala maama yali weeno nakifuma kati tutuuka mu ssabo munnange byakuggalawo ate nze okuva mu buto bwange bye bintu sibyagala nga baggalawo bwe baggalawo nga bakoowoola mayembe gaabwe ng'enkola yaabwe munnange ng'ebintu bitandika kwogeraawo wabula lwaki abamayembe baagala kizikiza simanyi baggalawo mubeera enzikiza ng'eringa erina siponsa ngenda okuwulira ng'akantu kajja kwiki nga kayita naalongo nti wangi olabye ne bw'onookola otya ojja kufa eddagala lye wateeka ku baana abalongo ku mwana omulongo ojja kukola ki ojja kufa kakati oyo omwana gwe njogerako Nakakande yali alinaanye maama nga maama avaamu ekigambo ekigamba nti nze siteekangako ku ddagala akantu kali kamugamba eddagala lye wateeka ku malaalo ojja kukola ki kufa kati maama ye ne yeemalirayo naga nze siteekangako ddagala ku malaalo g'abaana abalongo kati ono omuwala Nakakande n'amugamba maama yogera ekituufu baaba yatuleese wano eno okutegeera kituufu oba owona okole ki owone maama oba olina eddagala lyewateeka ku malaalo lyogere maama nga akomba kwelima ng'agamba nze siteekangako ku ddagala ly'amalaalo g'abaana abalongo kati maama waffe oyo yazaala abalongo ba mirundi emeka ebiri yazaala ffe abakulu n'azaalayo n'abalongo abanzirako omulundi ogwokumeka ogwokusatu kati omwana we n'abuuka yagwa bugwi kigwo n'afa nakato kati nakato oyo bwe yafa maama yakwata eddagala n'aliteeka ku ki ku malaala ate ebyo byamanyika n'ensi yonna bombo yonna yakikola ki kuba yaliteekako obanga ayagala kutta mujja we byamanyika era mujja we n'afa era maama baamunoonyesaako ebiso kuba baali banyolo tebasaaga beeyo kigumba ne bamunoonya ebyo byonna mbikola ki mbimanyi nange ng'agamba nze siteekangako ddagala ku malaalo ga mwana wange mulongo mumpaayiriza kwejjembe ojja kukola ki ojja kwogera amazima ojja kufa ogenda kufa era akantu kali kayogeranga naalongo ogenda kufa mukalobooza ako omwana oyo Nakakande yonna gy'ali ali sayidi zeeyo Komambuga bw'aba alabye firimu gundi eno vidiyo eno aveeyo akomenti nga agambe nti baaba olingi naye nga twali bameka nali nze ne maama wange muganda wa maama n'oyo Nakakande n'omwami wange ng'era omwami yagenda n'osasula ssente zonna zibagenda okukola ki okusaba naye okuva olwo bwe twava ewantu eyo ejjembe nga liragudde nti ojja kufa omulwadde twamukwata baatuwaayoko ku ddagala naye ng'ebivudde mu mayembe ebyo biraga nti maama agenda kukola ki agenda kufa tajja kuwona twamukulubbeesa tumuzza namugongo wa maama muganda we tetwamuzza waka era maama yabeera ewa muganda we nga nze ngula buli ekyetaagisa oba sukaali sabbuuni manda kawuuta wakayoya akakoko buli kimu kati ndowooza yamalayo bawanga wiiki emu n'ekitundu oba wiikisi bbiri maama nampita naŋŋamba mwana wange oli maama muto okusinziira bwendaba obulamu bwa muganda wange n'ebigambo
mulamu wange byafulumya yategeera nti maama w'abaana ali eno naye ebigambo byafulumya si birungi ate ndaba n'obulamu bwa maama wo bugenda bukola ki bukendeera mbadde nkusaba leeta emmotoka tuzze maama wo wa awaka nga nvuga nga nva Gayaza nga ngenda Namugongo nga tuteekamu maama wange nga tumuvuga paka waka mwami Kankaka bwe twazza maama wange waka ndowooza kyalinga mwezi gumu bwe njijjukira awo maama ng'obulwadde bumutabirira maama okutuusa lwe yava mu bulamu bweki naye abantu abaamulinaana mwalimuko mikwano gye egy'okulusegere mwalimu omukyala omu era waali awo Namaliga mukyala mukulu munne yamugana Naalongo lwaki toyogera kituufu kigenda kutta oleme kufa kuba baakugamba n'oyogera amazima ojja kuwona yamugamba nze ondaba okufa kukira okukola ki okuswala sijja kugenda kwogera mazima wabula okufa kukira okuswala era omukyala oyo yajja mu maaso gange n'ambuulira ebigambo maama wange byamugamba ebisembayo n'angamba maama we yagamba okufa kukira okuswala tajja kwogera kintu kino kigenda muviirako kufa waakiri afa naye mu kufa kwa maama baali beewaanye sijja muziikako sijja kukola ki naye bwe yafa nze nasooka n'okumanya nze nasooka nawo mu luggya kuba omwana eyamuliko omwana we nze gwe yasooka okkubira nangamba baba maama afudde navuga emmotoka saawa nga 2 ez'ekiro nze nasookawo kuba oluganda lwe bonna oba ku baana be bonna saafunako muntu ankwatira kiso nga bwe baali bansuubizza saafunako muntu ankwatira muggo wabula natuulawo naye nze nali ndayidde obutakaabira maama wange naye ku ssaawa esembayo nga batugambye tumunaaze nafuna amaziga era abaaliwo bakijjukira nti nakaabanga nga ngamba maama wange okoze bubi okufa n'amazima nondekera ekibi mu nsi muno ekigamba nti nze nakola ki nakutta kuba kibadde kimanyikiddwa mu famire yo mu famire yange naye ofudde n'amazima wandifudde ng'oyogedde ki amazima naye maama wange omulambo gwe gwali guyitamu amaziga nga gakulukuta bukulukusi nange ne mugamba maama ofudde n'ekibi okundekera ekibi mu nsi muno okugamba nti nze nakola ki maama wandifudde ng'oyogedde amazima maama amazima gamulema paka olwaleero bwe yafa bwe yali yakafa tewaayitawo myezi ng'amazima ago gakola ki nga geeyolese gano nange ge nali simanyi nako munnange mwami Kankaka geego ki amazima naye olunaku lw'olwaleero omwami kitaffe atudde mu maka ga mmange talina kyatamanyi n'eki era kinnuma nnyo okubanga abaana bakyabakumamu omuliro okubanga tetukolagana okubanga abaana bakyabagamba ekintu kimu nti nze natta mmange naye nga mmange yagenda okufa nga taata amugambye omwana wange simuyinaako ki wamujjanjaba nako buzibu ne mujjanjaba nako era taata n'akimanya nti nze mwetwalidde omujjanjaba mwami Kankaka nnumwa paka olwaleero akaana ako kaana kattu ako akasinzidde eyo gye kali ku kyeyo kyako ne katandika okummanyiira nti oyo mumulaba ye yattaani kale binnuma olwaleero nsaba bwenkanya ate omwana oyo bwe yalabye gundi yaffe interview yaffe yasooka yayisaawo ebigambo bye bigamba nti omuntu bw'abanga yafanga yazaala kitegeeza abaana be tusobola omulwanirira abange wali olabyeyo omulamu alwanirira omuzimu gwerwanirira mbadde ngamba omuzimu gwe gulwanirira abalamu kaakati naategeere nti nange ndi mwana nazaalwa era maama wange waali ku sayidi yange okunnwanirira olw'ensonga ekituufu maama wange gy'ali akimanyi nti nze sirina buzibu era ekyo yafa akyatudde nti omwana wange simuyinaako buzibu kati omwana oyo gy'asinziirira okummanyiira ategeere wadde alaba nti tali mu nsi ye nina obusobozi bwonna obukola ekisoboka ne bamuwanulayo gye yeewanise n'atuuka wano n'abiŋŋamba maaso ku maaso ndi wiiringi omusonyiwa senga neetondera ndi wiiringi okusonyiwa famire eyo senga taata avaayo n'agamba mwana wange ekituufu nali sikimanyi naye ABCD okusinzira bwe nkitegedde nsaba okole ki okinsonyiwe ne baganda abo bonna sibiddira bagamba bigambo bitakwatagana gy'oli kuba maama we yafa agamba takuyinaako buzibu omwami oyo kalungi
ebbombo wali enamaliga senga ajja maaso gange nangamba nti mwana wange bwekiti ne bwekiti mu butuufu nali sikimanyiiko mitwe naki namagulu naye nga bwenkitegedde nsaba onsonyiwe era osonyiweremu n'abaganda bo mwami kankaka nina omutima omusaasiza era ogusonyiwa nja kusonyiwa famire eyo naye njijjeko omumwa ogw'okuŋŋamba nti nattaani mulongo babiri wangi naggini obadde oyogera nze nkujjukize ti nze njogera nga nze kankaka yesebo soogera nti nyina amaanyi ag'enjawulo weewaawo njogeza mutwe gwange kusinziira nti mba mpuliriza ng'onnyonnyola weewaawo ogambye nti singa omusajja oyo ali ebbombo kitaawo ajja ne yeetonda omutima gw'omwerufu era gusobola okubivaako bino byonna bye bakwogeddeko emyaka naye kankujjukize oli taatawo weewaawo lwaki yajja lwaki gwe togenda ne bw'aba yali mu nsobi osobola okukkiriza gw'ogende gy'ali yakwetondere kubanga taata okusituka ne yeetonda simuwaganyaza kubanga abafirika tulinamu endowooza ate ekyamu kuba omuzadde newankubadde bagamba tasobya naye waliwo ate ekisukka kuno si kusobya kuno kirimu nti watta maama we ate yaba mukyalawo watta mukyala wange gwe omwana gwatazaala naye ng'aba akuzaala olwokuba nti no yaliko ne maama wo osobola okukkiriza kitaawo gw'ogenda gy'ali omusonyiwe nga gwagenze maama wo yalayira n'agamba nti okwogera amazima newankubadde ne musabo baamugamba ti mukazi gwe bw'otayogera amazima ogenda kufa ne mu bapasita yagaana mu ddiini z'abeibulaaya n'agaana mu buwangwa bwe era yamala n'akola ki n'afa kyempulidde nti kirabika obujeemu bwe oba n'ebikolwa ebyalimu okukulira omulongo n'okumuteekako eddagala omulongo yeerwanirira n'amutwala mu bw'omwoyo b'ennyonnyolo omubiri ne gwawulira ensi eno kisoboka okuba nga kyekyo nteebereza naye mu bw'omubiri wano ne maama tayinza faananako taata tasobola faanana maama bonna nga baaguguba n'agaana okwetonda kasobola naye ate wasobola okubaawo omukisa n'ogaa nti mulongo babiri enaggirinya yeso olaba obyogera kitegeeza omutima gw'omwerufu osobola taata wange oyo kyensinga omumanyaako okuva mu buto bwange nkuzizza andeze okuva mu myaka nga 9 paka lwe nava awaka story eri gye nakunyumiza eyasooka mu kitundu ekya myaka nga obandeze okuva nga myaka 7 anti ebyekito byerabirwa azze nga ndera kati taata wange oyo mukundera takomye mukundera nzize nina ebintu byenjize nkola ng'omwana omuto taata wange nga nsiima byenkola ki byenkola mbadde mwana mulungi nnyo saidi ya taata wange oba nali mwana mulungi nnyo ku saidi ya taata wange oyo era nga ne wensobezza ampolereza naye neewuunya nnyo kitange oyo ku ssaawa esembayo okunnaabira mu ki mu maaso kubanga waaliwo n'olunaku ng'embeera eno etandika eya maama wange oyo namufunanga mu bubaka mu maka gange ge nalimu agatali gano gendimu ng'ajja ankolera ebintu mu bubaka ebyenjawulo ebindeetera okuba nga ndwala kola ki nga nsobola omuloota ng'alina eddagala lyakola ki oba okusiraana ebintu ng'ebyo naye nga ndaba mu bubaka taata wange oyo yaliwo nga defenda wange mu butuufu taata oyo tuyimiridde babiri naddala nga ntandise okutegeera obulungi kataata ne wabeerawo ekimusoomooza ewaka akubira birungi ekisaasi gy'abeera nga taata ekizibu kye nkimumalira amaka gaffe temwalimu ntebe temwalimu masannyalaze temwalimu ttivi byonna nze nabikola ki taata nandabamu omwoyo ogutegeera ate nayagala nnyo 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 si kwewaana nayagala